tugenzeeko mu ndobeso tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Hello, jebaleko sebo nze bampita mukunja wa BTFM program Sisimuka wano mu ndobeso. Ekyamazima na obuzibu bwempita mu mbeera eno. Mukunja ekyamazima siri mu mbeera nnungi yamu bwange. Ensonga kimeyambisiza programu yo. Abantu bene bakuwuliriza nnyo. Sebo. Era likola. Kale sebo. Ekyamazima. Nina omuwala amuyita Penina. Bamuyita ni? Penina, Muwala oyo bannange yazza nkola si ebituufu ebiri awo. Obulumi bungi nsajja munnange. Naye gwe olina obusobozi okusobola okuntuusaako ekyo kyenjagala kimu. Nga ddenne nnyo. Nga mwegayirira muwala twagala nanjagala naye ozanya kyankolera. Mutwala mu mbeera yonna ey'okwagalana. Mutwala naalya nanywa naye mugamba nti tugende kusula ewange. Tabunjereere awo atabukirabwo. Maama ayekyanga nasaba sente boda awansabirawo sente za boda. Mpasente za boda wabuli wajja ewange muwe omutwalo gwakumutwala nakumuzwa wali omutwalo kati gwafuuka mitwalo. Buli wajja nemugamba tugende kwetukika ewange. Maama asabirawo sente za boda. Nalooka nendowooza basaaga nenyala sijja kulipa omukazi ono. Naye ye baaba neza olaba nga kagenderere. Mbuuza ku bannange awo mbaga muwala ono bwe mugamba eti boda kati njagala kugenda ekyo kyobuddewo ntifeeko. Munnange omu nakyava ngamba naye omuwala gwoyogerako mumanyi nnyo. Mufumbo amaanyi ne ganzibwamu. Nangamba alina omusajja we. Mufumbo oyo omukazi n'omufumbo awumazemu ebbanga tasobola kuva mu ajja wuwo. Amaanyi ne ganzibwamu mukunzi. Ne mugamba oyo kakasa byogera nangamba mufumbo gwe mugezese naye ekyamazima njagala kumanya. Omukyala mufumbo mukunja yaddala mukwano gwange nganda kugenda asiima era nja kwebaza nnyo kyeka radio. Kaakati olwo bw'oma n'amanya nti mufumbo okole ki? Sente bwange. Sente bukuluma. Buli kyaŋŋamba mukunja mpaayo boda tezimanyi na sente. Azibano Mukama Katonda ansabe. Ansabe busabe Mukama Katonda nyambe. Kaakati bwonna omanya nti mufumba nti okole ki? Nokonja. Nze n'okutya natidde dda naye ekyamazima bwe naamanya nti mufumbo. Obusente bwange asobola okubutwala butwazi bwekyo nga siddeko nayadde wadde n'akamu n'akeddagala. Wange? Ampa obusente bwange. Tasobola kutwala busente bwange era nja kukambuwala ampa obusente bwange. Sayinza agenda nga tokoze ki? Siriddeko yadde nga tewalina obusente bwange nga siriddeko yadde. Ekitasoboka. Kale beerako ku simu katumanye oba mufu. Hello, jebaleko nyawo. Hello, sibona jebaleko se. Ogamba otya Penina? Njondi ogamba otya se.
Eddoboozi nga liringa eritali lya Penina. Yenze. Ye gwe? Obadde okyebase. Just ndi waka nkoyeemu. Obadde ogamba ki? Anti just badde nabye njagala twogere. Omwami taliiwo? Tasha taliiwo, nze ewa mwami ani taliiwo. Taliiwo tulinamu? Nze siri mufumbo. Toli mufumbo, nali mmanyi wannimba. Ndeka munne ebyobufumbo mbyagazaaki. Nze siri mufumbo, ndeka munnaye. Anti nange mbadde neewunyiza omuntu akwata essimu ku makya kuno. Ebyobufumbo nabyesonyiwa dda, ebintu byesiriiko wadde. Tobiriiko? Anti mbadde manyi wannimba kyokka Penina nkwagala. Njagala? Kawula bannange. Penina sikulimba buli lwe bakamba ndowooza ggwe. Kawula abasajja. Kakati mbadde njagala kulabako tugendeko out. Nkwagala by the way njagala kuwasabya ddala. Biramu ebyokufumbirwa munnange. Mbutuufu si byendiko. Kale tujja kweyagalako bweyagaza oba ebyobufumbo si byeliko. Tujja kubeera mu pick and play. Ngani gwozanyiramu bw'otyo mbwa ggwe. Ndeebese bagwongulira sabbuuni gwe naabaani nga gwomanyiira naawe. Shia. Wabula bannange. Ne kale ebyo tubireke nkwagala bya laavu. Njagala kuwasa. Nze siri mu bya laavu. Bya laavu sibisobola. Siri mu bya laavu. Kakale tuneeyagalangako bweyagazi bwe tutyo. Nga tweyagalirawa? Nga tweyagala just nga mbeera naawe nzijjako ewuwo naawe nojja ewange bwe tutyo. Wali weekebezaako? Nali neekebeza. Nali neekebezaako. Okkiriza okwekebeza neera ogenda nange neotwekebeza? Nze ate nina obuzibu tujja kgenda. Kati bwonsanga nga siri mulamu. Tegeeza ki? Bwonsanga just okwekebeza kubamu okuba omulamu n'okuba omulwadde. Kati bwonsanga ndi mulwadde. Kati gwe weekebezaako? Kakati oli otya? Nze saagala munne ekulimba. Nze ndi mulwadde. Wange? Ndi mulwadde. Ndi ku ddagala lyange. Batugamba kwagala balwadde bannaffe era tubakubirize bamire eddagala. Onaakisobola? Okakasa oli mulwadde? Nze ndi ku ddagala. Kati ate oyagala nkulimbe enfune eki saagala kukulimba. Amazima nze neekebeza ndi mulamu. Nze ndi mulamu. Kati tonzuuzizaako bulaavu bwo tomanyira ne tonjasamira naawe. Kaakati kye mbadde ŋŋamba? Tonzuuzizaako laavu zonna etombuulira. Mukama Katonda. Omuntu bw'ati omutima omulungi omujjawo. Yagambye anoonya banne bwe bafaanana. Kati oli bulijjo bamugamba nzize sirinya boda tegende ewuwo nze mpaza boda yamanyi bakuula. Kumbe bamuwonya buwonyi. Omulamu bakuula te oli najjayo ewa bbaawe. Abali ku ddagala. Naye kakati sena. Kakati ono akyabanjeera oba agambe yadduse dda ali wansi wa kitanda. Tugenzeeko mu ndobeso tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Halo, jebaleko ssebo nze bampita mukunja wa BTFM program Sisiimuka wano mu ndobeso. Ekyamazima na obuzibu bwempitamu mu mbeera eno. Okunja ekyamazima siri mu mbeera nnungi yamu bwange. Ensonga lwaki neeyambisa